kati wakati mukubeera ennyo naye atandika muli okufuna feelings ze okufuna feelings ze saamugamba kuba nali ntya okwatula okufuna feelings okwatula naye nga waali mwagala takimanyi nti mwagala aye naye anjagala ndooza nga mukwano onofuna omuntu gw'owuliriramu emirembe naye nga ate nga talina kyayogera oba oliawo simanyi oba naye kyamuli ku bwongo ekyokunjagala oba tekyamuliimu naye kati wakati awo olunaku lukya yajja wangamba tugende batuwandiikire ebbaluwa etwala ku seminary sandika okusoma nga we nali nkirowooza wakati awo mu vacation yetu egenderedde nga ajajja sikyagenze yambuuza ate lwaki ensonga natya okugimuwa twasikaŋŋanamuko omugwa katonotono ne jjajja wange omugambye sigenda mufaatha ngamba ebbaluwa gireke olina okugenda sigenda olina okugenda kale mu mbeera eyo ye teyamanya nsonga lwaki namwegomanga nnyo nga ayinza okujja bwati nga yambadde kasoko kiba kyambalo ebiseera kiba kya black bafather kibambala nga tebanaku kwambala kugenda ku misa ekyo kyowabanga ava wano mu motoka ye ebiseera ebisinga kyajjiramu olwavudde ku kigo oba ali awo ajja wanasomera misa kati embeera eyo jajjiramu eyo ayambadde kasoko kyoyita kasoko nga bw'omulaba olabira ddala Katonda atambula ng'omulaba kalina ekirala kale ng'ovudde ne ku ekyo nalinamu n'ekirowoozo nti buli father abeera mugagga ekyo nakyo kyandimu nga nzaba buli father aba yeevuga kati ate nali ntya nnyo obwavu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlive kwetuli gwe mwana wa Katonda ali atugoberera mukulikeyo mu Anga Free Christmas campaign basingo mother. Mukama mulungi yakisobozeseza, Mukama mulungi yatulaze ekisa twakizeemu era nkiddamu nti mbitawo byeggulu tawandikiddwamu nti ne guno omwaka twayimirira twalyako n'abo abali bagenda osibenjera ku lunaku lwa Kristo birthday banywa kasoda balya kakoko balya ku nnyama. Twebaza buli kise yayimiridde, twebaza buli kinse yavuddeyo n'agamba nti nedda nze gye nvudde mmanyiyo Katonda gye yanjija mmanyiyo sijja kwerabira kati n'oyo atalina kye yakutte wabula nga yayimiridde ku ssaala n'atusabira olunaku twabadde mu nkuba tetulina musango na gumu gwe twalipootinze ku poliisi oba gwe batulipootinze ku poliisi. Geto gye twabaddemu byemu ku bifo ebikyasinzeemu okuba n'obuvuyo naye twalabye omukwano ekisa n'enkolagana. Olwo nno nange kyandagidde ddala nti bwe tweyongerera ddala okugendayo twandikyusa amawanga n'ekigendererwa kyaffe eky'okukyusa abantu ababa mu bifo ebyo kyanditwanguyire nnyo singa tetukyawayo. Kuba nalabye abantu nga bali welcoming nga bulako just muntu abagamba nti bannange direction yeeno. Twebaza Mukama olw'ekyo. La Bongo Charity Foundation ebyo tukola naye tusobola bikola ffekka. Bwe tuba naawe tulituuka wala ekyo nkiddamu era tulikwata ku byannaggano. Tulikyusa amawanga ne waggulu wa byonna tulibuulira enjiri ya Kristo. Ng'alina omwana alina ebigendererwa mu bulamu emboozi eno yiyo.
ayina omwana nga wandiyagadde abe n'ekigendererwa mu bulamu ekyekika kyonna, emboozi eno yiyo. Okuloota obulozi tekimala, naye entambula zaffe neeyisa n'enkola y'ebintu nakyo kikulu. Entambula zaffe zisobola okubba ensigo yaffe nefuukira ddala eŋŋumba, oba kisobola okugibba entambula esobola okubba ensigo olwo n'egisuula ku ttaka ku lwazi n'egijja ku ttaka eggimu. Komyewo weewaawo omukulu gye balakosebo kale mukama wange obulamu bulungi ddala. Amannya eddoboozi bampita Nsubuga. Weddira Mamba. Kakati nkuyise faaza Nsubuga oba kyo kyagaana? Sibangako faaza. Kyo kyagaana. Era sisomangako bufaaza. Newankubadde nayagalako okusoma obufaaza. Nsubuga Wandise. Abantu tubaddemu tubabuuzeeko. Batukozesa eddoboozi. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna abatulaba ku mukutu guno n'abatugoberera mwenna abatuwuliriza era nga mukama wange bw'agambye. Nsubuga Wandisebo. Ekiro ky'okuba faaza wakijjawa wakitandika otya? Kyajja kitya mu bwongo bwo? Ekireeto ekyokubeera faaza kyajja wakati w'okubeera nga we nali mbeera gaali mu maka nga gazaaliwamu bafaaza, ate nga n'obujjajja bwaffe mabega nga mulimu bafaaza. Tugamba omusaayi gwajja gutulondoola ng'okubeera bannaddiini mu mbeera eyo. Mu mbeera eyo ku mitendera egy'enjawulo, abamu basisita, balala bafaaza, balala basomesa mu kyaki, mu kereziya. Ekireeto ekyo nali nakijja bwe ntyo. Kale ndowooza olw'okubabeeramu ennyo nembeegomba. Kakati mu kubeera awo nga mbeegomba ekirowoozo kyanzijira, era nasomanga gye nasomeranga abaana bampitanga faaza naye nga nkirabika nga yembeera bulamu mulabe bwe mutambukugamba nga bonna abakira abakinda bamu. Abakasipaati abo baali bato bange wansi nga bandi wansi nga bonna bakundaba nga babulanga kuvunama faaza. Mbeera eyo kyekyasinga okuyisanga faaza. Wali nabyokulembera ku ssomero oba engeri gye weekwatangamu? Nayisanga bulungi nga neegendereza wemba njogera wemba nkola nekirala wabangawo ekintu kyonna kyonna ekyetaagisa ku ssomero ekyabanga nga ekyessaala ekya oba waliwo faaza ajja ku ssomero waliwo oba tulinawo misa nze nakwasaganyanga embeera eyo okuteekateeka byonna ebyakozesebwanga kuba nalinga mmanyiwe bitambula olw'ensonga nalinga nkola ki mpangala n'abantu abo mu mbeera eyo. Kale kyekyampisanga faaza era bwentyo ndowooza n'okumanyanya abantu nti nabeeranga ewaka wabafaaza. Kale n'abantu balina bongera nabo okukisinziira ku ekyo nga balaba obviously nze ekkuba ery'okunfuula ery'okufuuka faaza lindi kumpi nga limpi nnyo kunze okusinziira okitegeera bwekityo ekyabeeranga. Bafaaza baba tebawasa, tebaba na bagirlfriend, abo bonna tebabayina. Saabalina ku ssomero saabalina, era wobuuza omukulu oyo kaswati oba omulabyeko n'ombuuza kuba nkimanyi kyaliwo asobola okunnyonnyola neeyisanga ntya nawangala ntya. Saalinanga bagirlfriend, saabalina newankubadde ate nabanga n'emikwano gyange nga sisosolamu oba bakazi oba bawala oba balenzi, nabeeranga n'emikwano mingi era nga emboozi ezanyumizibwanga nga bali okumpi nange sizo ezanyumizibwanga nga bo bali eri bokka. Era bwe bajjanga ewange baasengejjanga emboozi kati mu mbeera eyo. Kale bwe ntyo abaana ne banneesiganga na buli kimu kyabwe. Ayagala okubaako ekintu kyamuteetereza ekyomuwendo nga omanyi by'essomero temubana bya muwendo bingi nnyo naye wabaawo era ebyo omuwendo ate nekelesi tebaziteresanga wabangawo ebintu byabwe ebyabanga eby'omugaso nga wemanyi ebyo sente ng'ezo ole bamuwadde pocket money we ate abaana okumubbako mu dormitory
nga baleeta wange amanyi nze nja okusobola okubakuumira ebyabwe nga biri safe kale nentambula bwe ntyo bulamu paka we namaliriza senior 6 kakati newaka eno baali bamanyi nti gwengeri gyowekwatamu n'ebigendwa byonna byakuba mufaaza baali bakimanyi bulungi nali nga mbeera ne bajjajja bange nga bakimanyi bulungi era nga nabo bye banteekedde era byali ebyo tewali yakaka tewaliwo yali ankase naye nga womanyi wakati awo wabaawo oba sitaani ayingira atya mu mbeera ate nali mu vacation yange ya senior 6 kyesiryerabira kati ndowooza idleness eyo olw'okuba nali idle nnyo ewaka mbeerawo nzekka bannange bali ku ssomero mbeerawo ne bajjajja kati ate embeera y'ewaka yalinga yakutukwata nnyo nga baana nga obeera ng'oli waka obeera mwana oba olina emyaka emeka oba olina emyaka emeka kasita oba ng'oli waka olina kuba mwana tewakkirizibwa nkuvaawo bati balina bakutumye bakubi nno omuntu n'agamba nti wane waffe kazayisukka ssaawa emu nga tonnakomawo waka todda kati wali eri kasita wavangawo nga tebakutumye todda olina kuba ng'otumiddwa kale twakuzibwa mu mbeera eyo ey'okutukwata ng'abaana oba oli mukulu otya kasita oba nti okyabeera waka kuba mwana teyali mbeera mbi kubanga ogenda okutunula yatugunjula nnyo twakulira wakati mu kugunjulwa mu kuwa abantu ekitiibwa abakulu abato mu mbeera yonna tetwali violent wadde kale kugamba kaŋŋamba oba n'olumu twakozesebwa nga example eri abaana abalala mubeere ng'abaana baabwe kale bwetyo ekyalina ne kakati ojja kumbooza ki ekyakulemesa okufuuka anti awe tuli oli muvakayo 6 ndaba bwekwata bulungi already amafuta gakutambuliddeko okuva mu kusomako kwonna ewaka mu nnyumba z'ovaamu z'abafaaza kiki ddala ekyakuviirako saabanga mu nnyumba z'abafaaza anti enyumba esoboka mu bafaaza nsobola okugamba mpozi ekyo naye wakati awo mu mbeera eyo ndowooza aido yansukako kuba nabeeranga nnyo waka nebbo wadde omundowooza wakati awo mu kunsukkangako kati neebuzaabulizanga nnyo era ku kibanja kyammwe ekyaffe kyalinga kigazi ate nga kiriko ebintu bingi kwe kwali oluzzi ab'ekyalo kwe baasimanga kwaliko faamu y'ente kwalingako ennimiro kati nga byonna byokola olina bikolera okwo era bakubuuza obadde ludaba mbadde mu faamu obadde ludaba mbadde ku luzzi ate newankubadde tetwakimanga nnyo mazzi kuba twalinanga zitanka ewaka ez'amazzi mpozi mu biseera ebyekyeya ennyo amazzi tanka zikalidde naye era nga ekigambo faamu kyakozesebwanga nnyo okuva ewaka badde nyezeeko mu faamu kati bwe nagendanga mu faamu eyo ninayo omwana wa neighbor gwe nasangangayo netunyumyanga nnyo kale ate mumanyi muli mu faamu muli awo mutyo muli babiri munyumya omwana yatandikanga okunyingira toza omwana yali mulenzi yali mwana muwala ate omwana oyo yalina muto kyekisinga okuba ekibi yali muto nnyo ku nze ayinza okuba ali myaka nga 16 awo bwegityo 16 kati omwana atandika maze senior 6 nga 19 yalinga mu senior 1 yali mujimu yenga yalimu alabika bulungi simanyi myaka gye kyesobola okugamba naye yali alabika bulungi nga n'omubiri gwe ng'olaba nti junga ate nga alabika bulungi yali mu senior ndowooza 1 senior 2 bwemba seerabidde kati wakati mu kubeera ennyo naye atandika muli okufuna feelings ze saamugamba kuba nali ntya okwatula okufuna feelings okwaatula naye nga waali mwagala takimanyi nti mwagala aye naye anjagala ndowooza nga mukwano onofuna omuntu gw'owuliriramu emirembe naye nga ate nga
talina kyayogera oba oli awo simanyi oba naye kyamuli ku bwongo ekyokunjagala oba tekyamuliimu naye kati wakati awo olunaku lukya yajja wangamba tugende batuwandiikira ebbaluwa etwala ku seminary sandika okusoma nga we nali nkirowooza wakati awo mu vacation yetu egenderedde nga jjajja sikyagenze yambuuza ate lwaki ensonga natya okugimuwa kuba yali nnafu nnyo ku ye oba oli awo naye nga nze yali ensonga yange nga nze ndaba kirabika ninganga nfunye omuntu gwe nakola ki gosobola okubeera naye omutima gwe gwagadde kyokka gwe sinnyonnyola omuntu sikimugamba naye gwe olaba omutima gumwagadde ngamba ate ngenda nensoma obufaadha omuntu ono mulekeraani so omutima gukola ki gwagadde oyo kati kyokka ekisinga okwewunyisa ebiseera byagenda nga byetooloola oluvannyuma ekyalo ekyo wakati mu mbeera eyo twasikaŋŋanamuko omugwa katonotono ne jjajja wange omugambye sigenda mufaadha ngamba ebbaluwa gireke olina okugenda sigenda olina okugenda kale mu mbeera eyo ye teyamanya nsonga lwaki ko yali alaba ekintu nze nali nkyagala nnyo ebyaddala kati mu mbeera eyo ng'anyi okukola ki okugenda olw'omukwano guno gwenguddemu ate gwe saatula naye kati wakati mu mbeera eyo ng'anyi okugenda okusoma obufaadha ndi awo jjajja naye bimusobedde kati muli atandise muli okulowooza nti kati ono omwana mukoledde ki tutandise okusoma awo kati amanyimu ebiseera ebisinga intex abantu ze basinga okuyingiriramu abaana bali mu vacation ya senior 6 batera okuyingiramu tera kubeera August intake ez'abafaaza universities bita bitya wakati already eri yali yekoze eki eganye kati ngalina kuyingirira mu eno enda okulaba gundi yegenderera ate nga ndabanga jjajja atakiriiko naye nga bambi yali yanyiiga ekyokutwala ku university olwenze mugaye ngenda ku university nentyamu nenga kati oba ate mugamba oba nzire ku bufaadha aye nenga kati ate omukazi mulaba naye omuwala sirina kye nalinga mugaa omanyi nga onoga nga mukwano gwo onobeera ng'olina mukwano gwe yakimanyi nga alina mukwano gwange tunyumya tukola tutya tokwatako naye takwatako nali mutya tekyali kyangu nnyo nali mukulu ekimala naye nali ntya ogenda okulaba muzeeyi tabinyigako yanyigamu nga omanyera omuntu kale maama ne taata bo ataata wange yali yafa ebbanga nga lyali liiseewo kati maama ye nga gyali naye nga omanyira famire yatuyamba yatusitula ennyo yatuyamba famire etubeereddewo ennyo nga bw'okiwulira famire nga omanyi nti oba n'oluganda tulukoma ku taata na maama lusukirako ddala awo era batusitula ffenna kuva kwasooka paka kwasemba naye katonda ono mulungi nti wadde ebinze byagaana nti nafuna oba ekyampugula nati katonda era yatuyamba nti era mu baganda bange era twafunayo omufaadha n'omusista bato bange tusoke tudde wano omwana oli mulabagana jjajja atandika okunyiiga olaba tabinyiiga kaawe tubadde tugiri empola natandika kuba sisita bali batoobo oba nzireyo mugambe naye era nga ndaba era wenewe n'abanzizeeyo oba oli awo omutima guyinza okunsika ogukola ki neŋŋenda neŋŋamba jjajja ageke yali nti mwami jjajja yali musajja gwe nayogeranga naye okusinga jjajja mukyala lumu twali tulina we tuli nga tugenze okubaako bye tukwasaganya ababiri nemunnyonnyola nga jjajja nagenza okulaba nga embeera eyo nyinza obukakola ki tagisobola naye nsaba onsonyiwe kkiriza onnyamba onnyongereyo ku ssomero jjajja nangamba oyagala kusoma ki namugamba natusooka kale obutabikkaanyaako naye oluvannyuma ennyo ye nansalirawo ekyali ekyokukola naye wakati mu kwogera bwe tutyo n'abantu ng'omanyi basenga
bataata abato abanonga omwana muleka asome kyakola ki kyayagala olwo naye nga wakati awo otubanga twayogeranga n'ija mukyala nze emabegako eri emabega nga sinaba kutandika kubeera na jjajja omanyi jjajja ya kitonde mu bulamu bwange nga nkubuliza amazima mu bulamu bwange kitonde bajjajja bange bye bitonde bye nali nsinga okuwa ekitiibwa n'okutya nze ng'osobola okuŋŋamba nti amagye gaago nennemerawo nga nina kyenkola neno nga jjajjawo wuuyo ekikumi amazima gennyini nga sobola kukola ki sobola kusigalawo nga nze nemba nina ekintu kyenaakola tugeze nga kibi omuntu naŋŋamba ŋŋenda kugamba jjajjaawo ekiwukamu oba mmenya omutima oba nzikakkanyiza nekati gwe noŋŋamba ndeeta poliisi ogamba agireete gireete kasoba nga tokonye ku jjajja gireete naye kasoba gamba ndi ŋŋenda kugamba jjajjaawo kaba kaweddemu awo nkaba kaweddemu awo kabanga kankutula amaviivi nenzikirira wansi naye simanyi lwaki ku olwo saatya nnyo oba oli awo munne gye nali ŋŋenda nga tekwali kuyitibwa kwange nga nali neegomba kwegombe naye nga nze ng'omuntu tekwali kuyitibwa kwange naye olunaku lumu ng'emabega eri nga sinnaba nnyo kubeera nnyo na bajjajja nali njagala nnyo music njagala nnyo music naye bwe wabeeranga nga tunyumyangamu ne jjajja mukyala yambuuzanga oyagala kubeera ki nga mugamba njagala kuyimba njagala kuba muyimbi njagala kuyimba jjajja naŋŋaana okuyimba naŋŋamba abayimbi tebawangaala bafa mangu abayimbi kale nampulira ebibi ebyali ku bayimbi kate nange bwe nazzanga akatamye mabeganga ndaba babasudde bambi baafanga bakyali bagundi ba Livingstone Kasozi bafa bato bagundi Kafeero kale nga yali ebyo kale ng'olaba nga ndaba kyaŋŋamba kiraka kiki kituufu naye usooka weebuuze nayagala nti okuyimba natandika okwagala okuyimba ewaffe nze nzaalibwa Gomba Kanoni kale mubalo buliranidde Kanoni Gomba ate we bazaala Bobi Wine wamuba kati Bobi yateranga okujja ngewaka Bobi wabeeranga nga wuyo emikolo buli kaseera bo abanga n'emikolo wayanjula batikkirwa bakola batya in fact family yalinganga teggwamu mikolo kati Bobi yajjanga nnyo ewaka awo kati nalina omukisa nga nina mikwano gyange nga baganda be awe waka kati nabeeranga nga mulaba nnyo kati namwegomba nnyo era eyo gye natandikira eyo nga nkyasomera Gomba nga nkyali Gomba nayagalanga nnyo okuyimba ate we nakyusaamu n'enzija eno okusinkana jjajja ate vibe neefa olw'ensonga tebabyagalanga kati vibe mu kufa twasabanga nnyo twabeeranga nnyo mu bintu bya church okusaba okola kutya kati obanga okyali mwana muto mutonakula kyangu nnyo okukyusa obwongo okubujja ku kino n'obuteeka ku kino ekibaawo obwongo kyebukola ki kyebugenda nakyo kati twabeeranga nnyo mu ssaala nkuweereza nnyo mu kereziya kale ebintu emboozi yabeeranga ewaka yonna naye yabeeranga ya kereziya ssaala kereziya kola okitegeera byonna byabanga byekusoko kati obwongo bwakyuka ne budda wano ate ne bwerabira kiri ne bukivaako naye nga woomanyi nti still ndowooza wadde kiri kyali kyagenda kati jjajja wange amaze okuŋŋamba y'abayimbi olwo mbikonange byonna nange mbirabye mbikyaye mbivuddeko kati nsandise ate ngenze nnyo ku ddiini kati ekiseera kituuse ate ebyo bibaddewo kati olwo ntandise okubeera independent nvuddeyo ewaka ntandise okubeera nzekka ono mu Makindye kati olwo ntandise okukola kuba kati nze nkola emirimu gyange okitegeera kale ekyaki ngenda n'osaba naye nga tolina nnyo budde bubeeramu nnyo kuteekateeka kwenyigiramu kati ngenda bugenzi kusoma ku Sande kuvaayo okitegeera kenebera nga
sina nnyo byenneetaba mu nnyo ebya church kati oba kainensiga kati kubera nga onogamba nti Christian nasigala ndi Christian owa bulijja atalina kyenyigiramu atalina kyalina ekirala ekindetera ekyo ekyandetera ekyo emirimu gyenkola ogenda okwekanga nti ebiseera ebisinga ebintu bya church bibeerawo nnyo ku weekend Saturday Sunday ate nange emirimu gyenkola bwegisinga okukola ki kwanza ndi mu events specifically ndi decorator oba kitegeera kati wakati awo mbeera nga ndi mu events ennyo nekanga nga church obudde bwenjiwa butono ddala butono nnyo kale kugamba nekya church nakyo nekigenda nga kiri ekyenyo kigenda ekyenye nnyo kiri ekyokwenyigiramu nakyo nga kigenda nakyo kikola ki kivaawo naye wakati wano nga omanyi wobeera wano mu Makindye abantu oba ngiyite economic activity ya wano mu Makindye music okusinga kati emikwano bwengenda okwetegereza bwenti nnyo emikwano egineetoolodde bayimbi ba producer ba events organizers aho kitege gyemikwano gyenina wano Makindye kati mu mbeera eyo olw'okubeera nga nina producer nze nina abaproducer abawera nga abana abataano nga mikwano gyange nina abayimbi abawera nga mikwano gyange oba kitegeera kati mu mbeera eyo bino oba oli awo tolina mulimu oli idol jangu mperekeko mu studio agundi oli jangu kwano mu studio tulina kyenkwetaaza kati wakati mu kubeerawo ola osanga nga waliwo omuntu yenna akuba oba track oba akola ati oba avoicinga kakati gundi eno yaddamu nekula nezuukuka ya music sense era ya music gye nalina edda yaddamu nezuukuka kati sense mukuddamu nezuukuka kati nagenza okwekanga nga ndaba kati ate ndabika ndinganga ekintu akizzeemu wakati kyokuyimba era kati ndi mubi tudde wali ko wali watujoma omwana oli mwakoma mu kyokolabagana temwalina kikola na kimu kya mukwano kye mwakola tekyaliwo kati nga womanyi nti navaawo natuka ekiseera nze nga akaike nagenda nali mu vacation ya senior 6 ebiseera tebyayita bingi nasoma nenkola course yange nakola diploma awo nenkola course yange nenvaayo waka diploma computer repair networking kati nevaayo nze waka benavaayo waka omwana yasigalawo kati omwana mukusigalawo ng'omanyi nti natuuka ngaekiseera nefune tubeera nga twogeranga ku ssimu bwe tutyo ogezaako okubimugamba olwo ntandise okubyatula kati akaseera we nabyatulira alaka ali yafuna ate ye omuntu gwakola ki gwayagala unanali nkwagala gwanja mufaaza kati ye nalina webimugamba batasobola bikkiriza nabimugambako nga omanyogera ofuna engeri gyobiphrase ngaawo mpolampola nobimugamba nze nali era njala kuba mufaaza bwe nakulaba tasobola kikkiriza nentendewalirwa tasobola kikkiriza mufaaza kuba saakimugamba biseera ebyo ate wayitawo akaseera kawanvu nga sikoze eki era nga sikimugambye kale kati embeera eyo neoba nga okimugambye aye kati nga omanyi ebiseera bituuka yakyuka yakula nafuna naye omuntu we era gyali kyemmanyi alabika ateredde mu bufumbo bwe kale oba oli awo sisobola ate kati kumuzzamu ebyo kati eba gone case kati oba olina kukola birala naye n'omuleka n'akola ebirala osoma bino byonna obiyitamu akaseera katukoga kati nange njala kufuna mubeezi nkuze omubeezi ye mulina tolina lunaku lwejjusa osuulawo obufaatha buno notulanoga nejjusa era kaŋŋambe nti nkyejjusaamu naye sikibeerako nnyo era ebiseera ebisinga buli lwembeera nga ndi wakati mu mmisa nga ndaba bafaaza engeri gye batukulemberamu mmisa nga basaba eri feeling enkomerawo naye nga kati oba oli awo sinya kati nange nina gye ndi mu kukulembera mmisa sinya kati nze nkola ebintu ebyo singa ebintu ebityo bidda nga omanyi bidda naye tobibeerako nnyo wabula nze kyennebaza Katonda nti wemba nga nze na liroosi nti at least
nina bannanga abakola ki abakavalingawo bato bange abakavalingawo oba okitegeera ate nga bo oba olyawo nsandi kusobodde nakukola ki nakutuuka kubanga okusoma okutuuka awantu awo batema oba olyawo oyinza okubeerawo nga bandintemedde eyo ale nenfuna stress kale simanyi nyinza okuba nga Katonda yalingizaayo obulingiza n'alaba ekiriyo naga kati ono ye kamugireko wano alema kutegako atwogera wano waliwo kyogambye nti waliwo okwegomba n'okuyitibwa ebintu ebyo bibiri abantu biba confusinga waliwo omuntu eyeegomba okuba omusumba n'ayagala okuba omusumba n'ate waliwo eyayitibwa okuba omusumba so abantu ndowooza kyavunaanyizibwa nnyo fe okusaba Katonda okutusembereza okwegomba kwaffe n'okuyitibwa kwaffe olwo n'abitwawulira okwewala akatyabaga kirabika so wali weegomba okuba omufaaza naye ng'osanga tewayitibwa kuba mufaaza notandika kitambuliramu ensawo gy'okwata nga yonna ogikwata nga mufaaza engeri gye weeyisa omusonso guno ogukubira ddala nga mufaaza yennyini era nga gona wesinkanye omukulu Kaspat n'omubuuza ku byali binkwatako ajja kukubuulira faaza gwali osinga okwegomba oga faaza ono bwe namulabanga okusinga neegombanga nnyo bataata bange ebajja besijja kwogera manyi kyambala ekya black white kyonna kyabeerangangamu nabeegombanga nnyo nga ayinza okujja bwati nga yambadde kasoko kiki kasoko kiba kyambalo ebiseera kiba kya black bafather kibambala nga tebana kwambala kugenda kumumisa ekyo kyowabanga ava wano mu motoka ye ebiseera ebisinga kyajjiramu olwavudde ku kigo oba ali awo ajja wanasomera misa kati embeera eyo gyajjiramu eyo ayambadde kasoko kyoyita kasoko nga bw'omulaba olabira ddala Katonda atambula ng'omulaba kalina ekirala kale ng'ovudde ne ku ekyo nalinamu n'ekirowoozo nti buli father abeera mugagga ekyo nakyo kyandimu nga nzaba buli father aba yeevuga kati ate nali ntya nnyo obwavu kaliyo naye Katonda alabika yabiraba naye kati ono father Yesu aweegomba siganye nalinamu n'endowooza eri endala father kugaggawala kuba buli father nalabanga abeera yeevuga salabangayo father atambuza bigere naye alabanga atambulira ku piki era yabalanga nga piki ng'olaba piki y'amaanyi oba okitegeera kati ebyo byonna nabiina mugongo niwankubadde si byali bintwaliriza ennyo naye kali n'ekyo nakyo kyaliwo ngamba bwe nabeera father kimanyi nja kuba nina ssente nabeera father ate waliwo n'ebiseera bwe nabeerankoko ng'omanyi ogenda omukyalirako abooluganda lwammwe mu kigongo olaba embeera eryo engeri gye babalabiriramu ng'ekwegombesa yeemu ku byali bimpaliriza nze ate ng'oggyeko bino ebyomubiri kasoko n'ebirala ekyambalo kya kasoko ekyo kyekyambalo ng'oggyeko ebyo waliwo engeri bwagendanga mu kyaki bafather wano engeri gye bakukwatangako ng'oyingidde mu kyaki ogamba ono engeri gye yabuulirangamu oba ggwe ebyo byali out of kyaki engeri gye baali bambalamu emmoloka ze baavuganga n'ebirala nedda olaawo obanga oli mu kyaki misa eyo nga father nga ajja wano bwati ajja n'abaweereza basimbye ennyiriri we bati ebyo byonna byankubanga organization y'omukyaki eyo engeri gye baawubangamu ekyoto kino nga byonna nga engeri gye yawanikangamu omugaati bwati byonna nga ndaba binnyumira nga ndabira ddala Katonda ajjudde byonna kale just nti bino bibanyongereza oba okitegeera nti ng'oggyeko okwegomba ekyo na bino ebyomubiri okitegeera nabyo mbyegomba oba mbiyite materials ze baabeeranga nazo zaali nga zinsikiriza ng'oggyeko ebyo abantu bino ogamba nti kweyisaako omuntu kwogera just kweyogeza
zindabe eyo abantu abamu abagenda ne bagamba mbufe tukolerera ggulu. Yes ggulu oba olikolera siganye. Naye era n'ensi nayo gikolerera. Ebyensi ebitu ebyo. N'ebyensi byennyini nayo oba obikolerera. Kituufu. Kwati waliyo omuntu ayagala akolerere eggulu lyokka. Ebyensi ate ng'ebyensi byo nga bitabifunyeemu. Kyo tekiriiwo. Tukolerera ebintu bibiri newankubadde abantu ekimu bakola ki? Bakibuusa. In fact tebakibuusa maaso ku mutima baba bakiwagala. Naye olw'okubuzaabuza abantu abeetoolodde kyo tebakyatula. Naye ng'omutima guba gukyogera. N'akamwaka waabwe tekakyatula. Tulina okugenda ffenna mu ggulu. Tukolerera ebyensi n'ebyeggulu. Okuba obulungi. Tukolerera ebyensi n'ebyeggulu. Kituufu ekyo. Ffenna tukolerera ebyensi n'ebyeggulu. Omwana ono wamala ebbanga ki? Vaakayo 6 yonna. Ono yakugenda ng'akukyusa kujjamu ekyokufuna. Sijja kugamba nti vacation ya senior 6 yonna kubanga yalinga asoma. Newankubadde yalinga asomadde. Era nga omanyi nti okeera n'ogenda ku ssomero saawa ne ziwera 11, 12 n'okomawo okitegeera. Kati embeera eyo n'omwanya oli kumanya namwagala ebyaddala tinenabeeranga mu nnyumba omutima gwangambanga nti kati wuuyo ayitawo n'enfulumu ebwera ne musanga ng'ayitawo. Omutima gwangamba nti kati wuuyo azze ewaka era n'enfulumu ebweru era nga azze ewaka. Kubanga ewaka wange ewaffe twalina ebintu byetutunda-tundanga. Twalina ng'ente kati nga batunda amata. Twalinga tutunda amata ayinza okujja okugula amata. Twatundanga emmere ageeke twalina ennimiro. Kyabanga kizibu nnyo mu area mwe twakulira omuntu okumusanga alina ennimiro ennene. Jjajja wange yalina ettaka. Yali eddene. Alina kati akyalirina. Ettaka kwaliko faamu ey'ente. Kuliko n'olusuku. Kuliko n'ebintu ebirala. Kale ng'ebyo bivaamu tutundako ne tulyako. Jjajja akyaliyo? Jjajja mwami akyaliyo. Mukyala yawummula? Jjajja mukyala yawummula emyaka 2 emabega. Weewaawo ekirooto okuloota kwokka tekimala. Ebiseera ebisinga n'engeri gye twekwatamu omulabe Sitaani asobola ogikozesa okubba ebirooto byaffe n'abyera. Ddi omulabe Sitaani lwabba ebirooto byaffe ne bisaanawo naddi Katonda lwatuwugula atutegekere ekisinga. Bibiri bibuzaabuza. Tuyinza okugamba nti Katonda yamanya nti obufaaza sigenda busobola naye nga Sitaani ye yabba ekirabo ky'obufaaza. Tusobola okugamba nti nedda Sitaani ye yabba ekirabo ky'obufaaza nga ddala Katonda bwe yatunulayo kubanga ye yatumanya ategeererawo nti nedda ono yeegomba teyayitibwa. So ebiseera ebisinga gw'omuzadde ali tugezeeko nnyo okuyambako abaana baffe mu mbeera ezimu oba endala nti bw'aloota ofubanga nnyo okulaba nga n'embeera gye yeeyisaamu ne gy'atambulamu emusobozesa okutuuka ku birooto bye. Aloota kuba musambi wa mupiira omusiibya mu bbuca za nnyama. Aloota kuba mutemi wa nnyama omusiibya ku siteegi z'ababooda. Aloota kuba muvuzi wa booda omusiibya mu paaka za mmotoka. So ndowooza sapooti eyo ndabanga eyabula. Simanyi enewe naye nga kyakuyiga nti omuzadde bw'olabanga omwana wo nga yeegomba okuba makanika fuba okulabanga omuteeka mu sosaate z'abamakanika akuume ekirooto ekyo nga munda mu ye kikyabumbujja. Naye kakati Nsubuga mukulu Nsubuga ye yeegombanga kuba faaza naye ng'ate asiiba ku ttale. Bwe yasiiba ku ttale gye yasangira anti okulunda faamu gy'ettale. Nedda saasiba ku ttale ng'ogendayo mpo kyogenda mu kyaki. Kyaki era yabeerangangawo ebiseera by'ogenda ku ttale byabanga ng'obumanyi nti osobola okubeera awo. Si buli kaseera nti ogenda kubeera mu kyaki. Ovaayokko. Kubanga era saasibako mu ttale eyo swagaamu nasibanga mu ttale. Nga onomanyi nti kati ovudde buli lunaku toswagenda mu kyaki buli lunaku. Kuŋŋaana biki ebiseera ebisinga abantu wembanga wogenda okwetegereza ennyo Catholic setup ya gundi ya like ebintu bya church endala y'abakatoliki terinaako nnyo kusiba ku church. Ebyo ate bisanga programs zitambula wiikire nti buli lunaku kale newezibaamu tera tosobola kubanga gwe lunaku programu eyo ekwatako
tufe tuba n'ebibiina noga kati nze nja kugwa mu kibiina bakyabikira Maria je lyabikira Maria oba mu kibiina kya gundi Joseph omutuukirivu oba kitegeera tikale n'aba mu kwaya era sikwategenda kuba ya buli lunaku n'ekiba kiti kigenda kuba kya buli lunaku okitegeera nti olunaku gwoyinza okubanga programu yammwe egwa mu kintu kyo gwe kiwunga gwe kiwasalawo okola ki okwenyigiramu nga kibeerawo olunaku kutya mu wiiki ninge naku endazo nazibo kipaidi era ku church zibo kipaidi ku bintu ebirala oba okitegeera ate gwe byoba towenyigiramu oba oli awo tosobola kubanga gwe buli kimu gwe oliba olikola ddi oba mukozi oba olikola ddi oba okitegeera setale ine teyali ya buli kanaku waligendangayo byakwetwala kuba saagendanga kulunda nti oba twalinanga abalaalo ewaka just nga onogamba nti babayo omanyi waliwo emyaka egyo egituuka ng'oli iga waliwo emyaka egyo egituuka ng'oli curious tekyaliko wadde era sina we ngamba nti nagayalirirwa wano ebintu byonna bikola nga byali birina okukolwa wabula nze either nze nali ekizibu obanga embeera yaliwo kyekyali ekizibu twayiwe wejjusa noga nti asinga saakola kino osanga byonna byonna bikola nga bwe bino bikola naye embeera yakwambala saabikola nga bwe nali nina bikola nandi bikoze nga bwe nali nina bikola kuba obusobozi obubikolanga oba ngambe embeera yaliwo okubikozesa nga bwe nali nina bikozesa yali tenyigiriza tewaliwo mbeera yonna enyigiriza kutambuza kintu ngo kyali kirina okutambula naye waliwo emyaka egyo ng'okula waliwo amaanyi ago Katonda ge yateeka mu muntu ng'akula nkutegedde goba otasobola kuwakanya nnyo oba nga toli mwegendereza nnyo enkyukakyuka y'omubiri eyo ebintu ebyo ebintu byetulaba kati ebyo nze bye byannema okulwanyisa ng'omuntu newankubadde nti ate bakadde bange abo bo baali bagezezzaako nnyo okubintangira baafuba naye nze engeri oba nattamu siteepu oba be battamu siteepu tebalina siteepu gye batta kubanga we nagambye nti era tisakkirizibwanga kugenda gye batantumye oba kitegeera tina buli kyonna kye nakola nabanga nina kikolera mu boundaries zewaka tolina kuva ku kibanja oba kitegeera era kakati we wabeeranga nga wonkugambye nti excuse zonna twatambuliranga wekwasiza ku boundaries ya kibanja kya muzeeyi mbadde wano mbadde wali siyinza kugamba nti waneeno oba banga yalirira obutafuuka kye nali nfuuse okujjako nze okugamba nti nze neegayalirira bo bakola buli kimu ekyangira bantangira bakuwagira nampagira bampanga buli kyali kyetaagisa kubanga iffe batugaananga n'okati ng'ebyo nkati ng'agamba nti mu vacation ebisa ebisinga era omwana osobola okugamba kangende nnonyeyo akalimu nkole baŋŋamba onoogenda n'okola ogenda kulowooza nnyo ku ssente ojja kwesonyiwa ki ebirooto byo era ne bakikola nabanga buli kimu tujja kikuwa sigala wantu kutegekera kuba mufaaza era buli kimu bakimbanga yajja ono wanyumyako okko naye ku by'obufaaza naye okunyumiza obugero bw'abafaaza n'embeera eri mu kigo n'ebirala ng'akutegekera gy'olaga jjajja wange byonna yali ayimanyi kuba yali seminarian naye era naye yali ekyali ekigendo yali asoma bufaaza naye era nga omanyi nti naye n'abaako waakoma oba okitegeera naye nze saabusomaako saasobola kugenda ekyoza ne jjajja naye bufaaza bwali bwamulema
sijaga nti bwali bwa mulema akivaako sijaga nti bwali bwa mulema kuba simanyi oba yavaayo buvi kale yatuukiriza kigendererwa kyakuba faaza olw'embeera emu kyemmanyi yasomerako mu seminariyo si buli asomeddeyo nti aba alina okukola ki kiyinza okuba nga ekyali ekigendererwa kye tekyali kyekyo oba okitegeera nga kyali kyakusomerayo kuvaayo ng'omuntu okitegeera kubanga abamu abazadde abamu batwalayo abaana baabwe ng'ebigendererwa nga byakuba kulambikibwa bulungi oba okitegeera omwana nka mutwale eno waliyo empisa waliyo eggonje bw'okutya abantu ebintu ebityo kati nze kyo sijjako okukyogerako sijja kumwogerako nti oba wamulema oba kyali ki kisimanyi kakati ye jjajja yali ayagala osome ki kwawala omwasikira omugu waawo ngagamba soma kino ogamba njagala soma ki nayagala osome nnyo ebintu bya bizinensi ebintu bya bizinensi ogamba oyagala soma ani njagala bya era wabituukiriza n'obisoma nabituukiriza n'embisoma newankubadde ate nga bwomanyi embeera y'eggwanga eno weetambula bantu bangi abafaananako nga nze bye basoma si bye bakola kituufu nnyo ekyensi bwekyo bweri bantu bangi abafaanana nga nze nze kyolina okumanya buli kye nayagala ewaka baakimpa tolina gwewekwasa sirina gwe neekwasa buli kye nagamba nti kino bajjajja bange nga bagasiddwako n'abantu abalala basenga bataata abato bagezaako ne bagattagatta ne bakimpa abantu bebasomanga nabo kale saa zino bebakusanga kuba bo engeri gye babategekamu nekye baali bamanyi olina kuba mufaaza waliwo osanga eyo naakati yabe mbasiŋŋanya bakyampita faaza kubanga lyerinnya ddyo lyaliwo mu ssomero lyaliwo wadde nga sinali sirinyanko wadde mu seminariyo twali bakubuuza nti owaaye faaza ate twafuuka faaza kyekyaliwo babimbuuza ababa bansiŋŋanye kati abamu beebuuza n'okwebuuza kati obufaaza bwakulimu wakola otya osobola gwe okufuna omukyala kubanga nga waliyo batya babiŋŋaaba byonna naye nga munaye namufuna newankubadde nti nga omanyi nti officials tunnaba nnyo kukola ki kubeera kutongoza naye nga waali tutambula bulungi tetulina buzibu kakati waali music yegwe oyimba gospel oba oyimba kati wansi oyimba z'abakatuliki zino oba oyimbira Katonda oba oyimba nga we nagambye nti nafuna first feeling yange eya music nagifunira ku Bobi Wine. Bobi Wine first feeling yange kwe nagifunira kakati ekyokuba nti yes nayagala okubeera kino era we naddamu nti ate ne studio zembeeramu nga we nagambye nti nsinkana nnyo mikwano gyange ba producer bangi n'abayimbi bangi okusinza mu kitundu mwempangaalira nti abantu b'ensiŋŋana era bansi kati music gwensiŋŋana mu studio ebiseera ebisinga baproducer gwe baba bakuba wansi kainekanga nga era first feeling yakola first eri primary feeling eri ya Bobi Wine yakola ki yagala okunvuga yanvuga nkomyewo nina music wange sinatandika nnyo kumutambuza bulungi naye nga kimanyi weekend egenda okutandika n'olimba lwengenda okuta ngenda kusumulula olimba lweta nonankubaze dancehall club music zimbya mukolanzi yalo bayinza olubba abayaye bano programu ya leero bwekyo ebadde yakwata mpola naye erimu ebyokuyiga bingi waliwo bwentuuse ne neebuuza nti oba abazadde naye omukulu yagamba nti nedda
tetwekwasa bazadde we nebuuziza nti oba balema okumuwa support mu kiroto naga nti nedda buli kimu baakimuwa kakati awo no wenjidiza mu mikono gyo naawe olabe obeeko nekyoyiga nze nina bingi byenjize naye waggulu wa byonna nfunye eddoboozi eppya munda munze diri oyawula okwegomba n'okuyitibwa ebirala byonna mbitadde naye ku mmeeza yo obeeko nekyojjamu eno self service mbaagala nnyo abatugoberera abatwagala mwebale kutubeezaawo Labongo Chaite Foundation bibakama bange abantuma wano nyongere okubebaza mwenna abayimiridde naffe nga tugabula abakyala basingo mother ku Christmas abatabadde na mmere mbebaza mukama abawo omukisa abasabye abasiibye abatisibidde n'abatodde byonna mu maaso ga Katonda byankiza ekitenkanika tutambule bwe tutyo twenyigirengamu bannaffe tubagambe nti tubaagala ddala tukibalage nga tuyita mu bikolwa tube abakulembeze abasufu era abali presenting ekikiririzamu ku byalo byaffe twemefuuka bakanga baano gamba oli mulokole oli musiraamu oli mukatuliki naye ng'enneeyisa tebanko ya kiyisiraamu nga abantu bonna bootuukirira obakyayo obuyisiraamu ekyo nno kyabulabe kale gwe ayatula nti Kristo ye Katonda wange ye kitange era ye mununuzi wange kibeere ddala oyagaza abantu okuyingira mu nnyumba ya Kristo kulatuna n'ensi yange weraba